Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota ng'olaba omuyaga oba ng'oli mu muyaga mungi. Bangi bakiroose nnyo nga balaba omuyaga. Mu bulamu bwa bulijjo teri muyaga gujja, gino nga gye tulaba gitwala abantu ne girekawo akalungi. Ekyo kiba kikulaga nti waliwo embeera egenda okujja mu bulamu obwo nga mbi nnyo nnyo. Era embeera eyo ebaako ebintu byekuggyako bw'obanga toli mwegendereza. Era omuyaga ogukulaga nti weesibe ebbiri waliwo ekijja. Bwe gabeera makaago busobola okukya ne bakwanjulira muggyawo. Okwo guba muyaga gw'amaanyi. Era nga kiri gy'oli okulwanisa omuyaga ogwo. Guyinza okuba omulimu, ne bakuwandiikira ebbaluwa ekugoba, oba ne bakuwaayiriza ku mulimu. Okwo guba muyaga. Oba gy'okolera yonna ne wabaawo ebintu ne bijjankalana. Era nga omuyaga ogwo bw'oba togulwanyisiza mu ssaala bayinza okugoba, oba guyinza okukuviiramu obuzibu. Emiyaga bwe gityo tugiraba mu maka, mu ssente. N'olwekyo omuyaga gutegeeza nti waliwo embeera egenda okukutomera, egenda okukumalako emirembe. Era nga bw'oba teweegendereza eyinza n'okuggyawo obulamu bwo. Gusobola okujja omuyaga abaana bonna ne balwala oba ng'olina abaana. Omuyaga gusobola okujja nga tokwata wadde ku ssente, nti era bw'oba teweesibye ebbiri n'osaba Mukama Katonda akakkanye omuyaga ogwo. Nga bwe tulaba mu Bayibuli bwe bazukusa Yesu mu lyato ng'omuyaga guzituse, ne bamugamba gukakkanye, n'agukakkanya. N'olwekyo kye kitegeeza ekyo omuyaga guyuuza, gukunyeenyanyeenya, gukumalako emirembe. Kiba kizibu ky'amaanyi oba ebeera mbeera y'amaanyi nga nkakali nnyo, ng'eyinza n'okutwala obulamu bwo, era n'ekuleetera nawe okufiirwa ebibyo. Era omuyaga ogwo olina okugusabira gukkakkane. Lekawo comment, subscribing, obuuze n'ekirooto kyo kijja kuddibwamu.